olowooza ki ekiwaga D number 1 bwe yafuna state alowooza alina amaanyi. State yagifuna. He learnt nothing and forgot nothing. Ebintu bingi examples ebyokulabirako bingi mu ggwanga Uganda byolina okulaba n'oyiga. Bw'obeera ng'osemberedde ku maanyi the center of power ne bw'oba osembedde genocide musale ayinza okuwa amaanyi agenda okola byonna byo atugamba nti president yamuwa amaanyi agakola ki agakuba buli omu era akyogera nti president yamuwaliga agakugira makulu naye don't do this and this and no ye tabikugamba. President Museveni ye muntu akuwa omuguwa n'akuteerawo emmere n'omala okulya bulungi nnyo gwe kenyini okwata omuguwa n'ogwetugisa ye kenyini yamuwa bw'abanga byogera ddiini bituufu nti president yamuwa kakiti akamukkiriza agende agende ayabye buli gw'ayagala. Kati ddiini bwe yasembererako president number 1 yalowooza nti ekintu kyamuwadde kikwaba ne president asoowandika owandiisa akapapula era yagamba president yamugamba lwaki tompandiki n'agamba the president of Uganda. My word. Kati awo ye president technical and strategical and political yali tayagala kweyingiza mu bintu byonna mufukanganiza amazima okutegeera nga tayagala era no za ddiini ya insistinga nnyo president agayitise nnyo okumweggyako kuba president Museveni ndoza yalabanaga bukono aba mutabazi kwao baali lutalo lwa mutabazi naye yali amujje kumpe wakati olwo yali amubanize baye yususe ina amaanyi agakubani ate yali ku mainstream oyinza olowooza nti abikiye maama nyabo ng'ekipapula tekinnajja nti fulufigo mulaba kuba bwe kyajja ku BBS bo baamugamba era abamutwala ewa president okubeera ng'akomawo okwogera naki era byamala kubeerawo maanyi mayitirivu nnyo. Kakati ddiini alowooza bw'asemberedde abantu abo he has power nti era w'amaanyi but tulabye ab'amaanyi ababadde basinga n'abagala okwenkana president n'okweteeka mu ntebe ye. General Kale Kaihura is down. Abel Kandiho is down. Major General James Birungi was appointed by President Museveni is down. John Patrick Amama Babas is down. And ojukira manyiga the super minister, the consultant, my God, his word was final. Gilbert Bali Basekabu Kenya, he's down. He's now a presidential advisor, advising Ebibye na gundi butonde. Nayenga amaanyi abantu abadde n'amaanyi babadde bayitirivu naye akyali na center of power akyalina mu ngalo alyo. Kakati yasobola n'okugamba agwe kagolo bigenda okola ebyo go do your work njagala ogenda okola emirimu akukwatako you call me oddamu ogikubako ekyabaako okimanyi nti kankubulireyo kano ddiini bakwata ebyuma bye wayita olunaku lumu ng'alumba gulu. Yes, ate wano wetwogera sabiti zigenda wera 3 ng'agenda eggulu agenda agezaako ku accessinga kuba eyo kati yes eyo gyali alaga nayo ye head of government ye head of state by the way agendayo ku accessinga yamalayo ennaku ezi nga tafunyeeko answer. Bagamba bamugoba ate era bantegeza bamugamba tojja kusobola kumulaba tolina appointment. Ne information yenafunye bali bagalera mukwatire eyo ne bamugamba gweddayo. So kakati olwo oluggi lwaggaddwa. Ddiini byayogera ku mwami Nyombi Tembo n'ayogera mulwadde ebyabakyala no that is not right. Yadde ddiini nakolako naye simwagaliza komera mwami Kagole ekituufu kibe ekituufu emisana n'ekiro era wano sinza kugamba nti free ddiini I'm not going to type that sigenda sinza kweyimirira ddiini. Why? He was out of the professional code of ethics. Ekyali kimulumbya family ya Nyombi Tembo.
his personality okumuwebula omukakanya kyeki okoze story bakugambye kuba ekyo kijja ng'amaze ndowooza okukola ki okumuwandiikira era yakola video nga sijja ngendayo ebiki but out of respect yadde bode wadde togiwa kitiibwa kuba ayinza okuba yes yagaa nti saasoma nakyo naye ate byensoma kuba nze nsoma nnyo mu diplomacy bakutegeeza nti humility n'obukkakama ebintu ebiraga nti omuntu ali intelligent bingi okusirika omuntu asobola okutwala nti mwana olaba asirise mu crisis yandibaamu amagezi olaba asituse ne yeetwala yandibaamu amagezi UCC bwempita I'm obliged I have to go there. I have okwalaga nti ekisookera ddala mu mediation mu diplomacy tuba tulaba okulaba nti wabaddewo embeera eyonteeseganya na biki mumpise nzuno mwami wamala bagamba wakola kino ebintu bino how do you be oyo kiki yes kuba it is a body nino sinsiso akijjawo era so ajijjawo nti usisitano weeri ate era okugiraga nti naawe osobola ojja expose nga use that opportunity nesigenda kudda eno sijja kujjayo gwe wakwata omukazi olina gundi for what oyinza okubeera breaking a marriage y'omusajja by the way we are not in journalism to break marriages number one oyinza okubeera byoyogera nga bakuinforminze ngaeyakuinforminze yakuwadde the other bad story that ate nga omutanayo yes nga nebyoyogera you don't kuba mwami Kagolo singa mwami Temba amugamba njagala ompe medical form ezikakasa ndi mulwadde kakati ekiwagaddindwa Saava kakati alowooza is too powerful. He has met the generals, they talk, he calls them anytime bwayaga ne bamukubira. Now this is the time for them not to respond to his calls. Basawo banyabo mbagala nnyo era mbaniriza ku Uganda Eyenkya nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnauganda afuna obwenkanya saako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera gamba ng'ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa saako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino Mukono, Namataba, abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja emyaka egirijja okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi okubakebera beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu
UK, mu America, Canada, abali China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lyewandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo, obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. UgandaEyenkya. UgandaEyenkya. Basibo ne bannyabo tukomyewo tuze ne programu yammwe ene ekawanga kamulali ate ewumereranga sugaali. Omuweereza wammwe owaleero nze Joseph Kagolo nga ndi wamu ne muganda wange Wamala Moses. Sooka mbulize ku bantu abali ku mikutu Omunaala TV, UgandaEyenkya ne Extreme TV. Mwebale kubeera nga mutugoberera. It's a pleasure to be here. Leero the host has been hosted. Okitegeera. Leero nkyaziddwa naye nyongera okwegatta ku the investigator team, Investigator TV, Investigator News, Muganda Festan Ndawula Ndugu, okuvibwako muganda waffe Nabong Daniels Tatya yavudde mu bulamu bw'ensi ya too bad. Kitalo nnyo nnyini ddala. Era nga UgandaEyenkya ne Extreme TV n'emikutu gyaffe ffenna Omunaala TV tunyolera wamu n'ab'eŋŋanda ne famire ya Daniels Tatya ne the Investigator News. It's such a sad loss ekyokuvibwako omusajja adde brave ennyo, adde bold. Twamulambulako mu ddwaliro nga tebannamugja eno ku twalidda ndejje twali ku Entebbe Road awo program wagira ku the Investigator TV naye ng'omusajja akulaga nti he's still brave oluvannyuma okusustaining a very very nasty accident. Actually accident yali tutta obulamu bwe naye amagulu God willing namusavinga, but I think nza okubeera nga injuries zaali too much okumekereza nga they couldn't save his life. Nene bwe twagende mu ddwaliro nga wakulaga ayogeza obuvumu, ayogeza maanyi, ne bamusiibula n'ava nayo ng'ayagala na kutandika kuddamu kukola mirimu gye, kutambula nakukola kutya, naye ng'ate alina osooka okubeera ewaka. Abadde mulaga we yafiiridde kuba yaddako ewaka then adda n'emulago for further treatment. Naye kitalo nnyo nnyini ddala. Tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tubeegattako baganda baffe. Naye Sebankoke olwaleero ndi musanyufu nnyo okuba naawe leero gw'onkyazizza. Mukkirize mugaane program ze njitudde. Gwagituddemu. By the way, abantu babadde basanyufu nnyo ku programs actually episodes ebbiri eza Hajj Ashraf Simwogerere. Yes, I've received numerous comments ne kugundi kweziri ng'abantu ddala kituufu basiima programu ezo. Neyasembyeyo yadde so interactive. Nanyumiddwa. Yes. Bannange abalabi ba channels zaffe Omunaala
Uganda Eyenkya ne Extreme TV katulinayo ne muganda waffe Henry Maganda. Yes. Matia Chowolo otudde mu Lusonga bagamba Chowolo otudde. Chowolo otudde ge mazima. Naye musigale nga mulaba ku TikTok Henry Maganda yes. Chowolo otudde ali ku TikTok ali wamu naffe. Extreme TV Uganda Eyenkya n'omunaala ku channels zinennya osobola okulangirako. Oba oyagala okulanga tutuukirire osobola okuba essimu yange osobola okuba eya Moses yenna akwanguyira ku bana oba jangu genda mu comment saba ennamba y'omuntu yenna gw'oyagala ku channel nawo tujja kukulangira ku channel zino ojja kufuna visibility mu mitwalo egiwera 6 egy'abantu abalaba. So wali eyalina business fuba nnyo okulaba nga tukolagana naawe tukube business yo tugitwale mu maaso tukulangire bakumanye bakwagale n'olwaleero luno sizze nga bulijjo. Ewerabidde Extreme Studios atubajjukize so tulina Extreme Studios ayagala voice over obulango obw'eddoboozi ankoke ebyo amanono yennyini alina eddoboozi ayagala video okushutinga video yo kukolera kalango akeddoboozi ateera aka video oyagala Extreme Studios weziri osobola okujja ateera ku bbeeyi si yanseko buseko ne yakuteeseganya so yakuteeseganya so musobola okujja namwe abagala okukola ennyimba by the way audio production studio so okujja utilizing hit nyingi nnyo by the way zikodde mu Extreme Studios so abantu bannange mutuwe business Extreme Studios ate bw'omaliriza tusobola okukwatira ne video ey'oluyimba lwennyini after audio production bweyagala akalango ka business voice over era kemulaba akannamutumba ketubadde tuteeka mu video zaffe tusebe omukulu ono naye abasingira mumanyi kuva dda ku CBS so bweyagala brand yo ne business etambule giwa abamanyi. Naye okimanyi nti okulanga business nezibeera successful success is tagged ku lunaku oyo omuntu akoze akalanga ekyo kituufu ekyo nakyo bingi nnyo bibalanga ng'olangisa abantu abatalina luck ne favor yes true ekyo kituufu so jangu otugezeeko kwata eddoboozi lyange tukole olina emitwalo 6 egirinza okulaba bizinesi yo naye otuvuddeyo olwaleero luno muganda waffe asuze mu nkomyo ali Luzira agenze Luzira kitali Dini Lubowa Saava ali mu nkomyo kebe Luzira kebe Kitalya aliwa mukomera sijja kugamba nti ndi musanyufu naye njagala kwebuuza wamala olowooza okukwatibwa kwa Dini Lubowa Saava njagala onsuulireko oba omuzungu akiyita kusuulako light oli musanyufu nti Dini Lubowa ali mabega wa mitayimbwa nga gwe tutandike naawe. First and foremost sinza kusanyuka mu civilized society ate ndowooza okutegeera kwange yadde nga ye ffeffe n'abali ono yanjagadde tube mu kkomera naye okutegeera kwange sinza mwagaliza kkomera. Number 1 ensonga lwaki simwagaliza kkomera Dini Lubowa Saava alina abaana alina family gy'alina okulabirira out of prison walina ogirabirira not inside the prison so my conscience is telling me nti alina kubeera bweru n'okutegeera kwange okulabirira family ye point number 1. 2 alina abamuli emabega balina ye breadwinner alina abalala balina okubeera nga afeedingako bakola nabo bw'abeera emabega w'emitayimbwa bano tebajja kuba nabo ku survival yaabwe ejja kubeera in balance so in question ekirala
alina okukola emirimu gye. He has to be out since amwagaliza komera akwagaliza komera abakwagaliza kufa. So I'm not happy that he's in. Era n'omuntu yenna ategeera amanye embeera y'ekkomera era agoberera ebintu ne society erimu abantu ng'otegeera ddala kituufu tosobola kwagaliza Lubowa Saava oba omuntu omulala yenna ekkomera yadde ye kyatwagaliza oba kyayagaliza banne kyandibanga kyekyo naye ate nze mu butegeevu bwange n'okumanya I can't wish him bad. Then I pose a question. Olina kyoyogeddeko amazima amatuufu ddiini yandikwagaliza ekkomera. Yes, bwe guli ogambye akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa. Ate abo be yasibako be yasibako kiri gye bali either okumusonyiwa oba okulimwagaliza naye ekibuuzo kibadde kyange and ndowooza oli omu ku abo be yasibako unfortunately ng'oli muganda we mweddira omuziro gwe gumu ng'ate oggyeko n'ebibyo okubeera nti muli ba Luganda okukolagana awamu kwe mwali mukola mwenna ate era nga si kugamba nti wali mukozi we wali nga consultant na kumuyambako tugate kino that was unfortunate. Ekyo tekyansanyula naye nze okutegeera kwange yadde ye atwagaliza oba yanditwagaliza tubeere mu kkomera. I can't wish him bad. Ayina his shortcomings, ayina ensobi ze naye ate mu ezo mu byonna siyinza kubeera wali eri nga alinnya kabangali n'ensanyuka nti wuuyo bamutwaleyo era ddiini ne bwankola ekikolobero kyonna I can't. Yadde ye akisobola naye ne bwakola ebyenkanawa I can't wish him. Gwe nga prison wamala nze nganze n'omutima ogusaasira. Yes, newe musajja tutwale ekyokulabirako musajja n'ava eri nga akusinga ekiwago nekkuba oluyi ekyo kyanjawulo. Tinda nze kuse n'enfuluma eri nekkuba oluyi ne lukuluma n'owulira ng'oyagala okunkuba naye nga nkusinga ekiwago. Oli waddemba okusanyuka oba n'ondaba nga nange waliwo ankubye oluyi onjoolayoola n'oŋŋamba asooka otaasa omusajja olwo nga n'amaziga gakyakuvaamu mu maaso. Like eriyo ebintu ebiri excusable n'ebitali. Eriyo emisango egya naggomola n'egitali. Eriyo offenses eziri criminal n'eziri civil mu mateeka mu ssemateeka. Mu civil oba mu cases zonna musobola okumediatinga nti mudde out of court. Naye eno nga tetunnatuuka nga tetunnagenda mu court assault mu society ezitegeereka kisinziira ne magnitude. So kunkuba ebikonde nange nga nze kamuggireyo amayinja nekiggwera court ngeri tetutuuse waliyo court eyo. Unless when someone has assaulted me. Naye bino mb'ovuddeyo oyogedde okuleka nti waliwo katugeze nti oba hate speech ebintu bwe bityo. Naye ndowooza nnyo nga sinnakola bintu nva ku bino ebya assault ye ninza obutasonyiwa muntu nti tugende mu mbuga z'amateeka nakyo waneke nnyini okwekolerako nga it's assault. Naye for the case of my brother Lubowa Saava byonna bye yakola omanyi mpa nnyo mwami Kagolo mpa nnyo omuntu alina family ekitiibwa number 1 era ndowooza nnyo ne mu stories olumu ze nkola. If I find out ekisinziira ne story nti omuntu ono alina family I think era kimpa nnyo obuzibu by the way most cases mu investigative stories ze nkola okumanya nti mba omuntu alina family engeri gye muhandolingamu ndala n'engeri gye nkwatamu omuntu alina family alina marriage nga institution nkimanyi ayimiridde mu maka ge sisobola kukwata kamera ne ngenda nti omusajja wuuno ali mu lodge n'omukyalo omulala. That's none of my business. Okukwata katugeze nti taata w'abaana Bamukutte wabiki nga nkimanyi story yange egenda ku affecting abaana be. I rather
ninnyako katono nnyo mu conscious actually mu mawe batu so that's responsible journalism nti waliwo ebintu by'olowooza n'olowooza beyond abamu bakyoganya nti we have the sixth sense ey'omukaaga tusooke tukoze obeera ng'oli journalist nga bw'oli oteeka okukozesa sense ey'omukaaga olaba ddiini abadde agikozesa nnyo ku mawulire ge ddiini kaneewole ku bigambo byo nti byewakozesa mu episode gye twakola ddiini ye talina ddiini ate talina mukwano simanyi gye yasomera mawulire n'abamusomesa naye emikono gy'empiseemu ejja abakulu nga ba Saava Mayanja, Abe Mukiibi, Alan Kasujja, Jeff Koinange ne Shaka Sali n'abalala. Buli munnamawulire bw'ofuna story bingi by'olowooza ebyo stories zeotalinda katugeze sexual harassment you have the evidence awo amazima ga Katonda mu ggulu eriyo cases nga sinseta nakulowooza nti you have a family of what okutta omwana wa myezi 2 emeka biki waliwo story gye nali ngoberere ya omusawo eyakuba omwana wa myaka gyali 15 n'amukuba empiso ya gunga omusajja yalina sirimu naati n'agikwata n'agikuba n'ono omwana kati awo I don't think twice naye yo stories z'olaba mwami Kagolo ng'olina okulowooza ennyo gano I have to use one my common sense my conscious n'omanya noga nti no this I can do it or not naye ddindo wasaba fa to be told sense ey'omukaaga ye yamuvaako emugoba emisinde emiyitirivu ennyo emaze emyaka egiwera ddala nga sense ey'omukaaga emugoba naye speed kwabadde addukira n'okutuusa kati era sense eyo ey'omukaaga okumugoba n'alemererwa okubeera ng'atuula ku mmeeza nayo yeemutuusa mu bino eriyo stories mwami Kagolo z'okola n'okubira the other party to hear their side of the story buli bwe tukola stories ezo balanced journalism yes more actually responsible journalism and good journalism nso okubira esimu nempulira nga yo response nzo okubeera nga oyogedde bulungi nange nga kino kyekituufu naki you understand I can decide nga okay nkuwadde wiiki 2 naye ku the other side eri omuntu agwokubira yagala kolayo ki oyo abo bwe batyo awo kakati ate mu bannamawulire amaanyi agasinga obuyitirivu ennyo ge tusinga okufuna ye threat indakaawo once you come threatening ate neeyongera buvumu kankunyigemu epeesa lya pause awo wennyini waliwo story eddiini gye yarwaninga omwami n'amukubira essimu n'amugamba bwana ddiini kanzije twogere byonna bye baateesa yabirecordinga n'ate n'abiteeka ku mpewo do you think that was professional journalism or malicious mu investigative journalism niyinza okubeera nga nkunoonyerezaako nga bagamba nti katugeze oli mu institution ya government for instance oba mu institution yonna oba government oba public or private institution presence office kakati oyinza okubeera nga number 1 okunoonyereza kwange kundaga nti ozenga osolicitinga bribes ozenga owa bribes eri abantu abamu n'abamawulire abalala ngera it's part of my investigation kakati nojja nonga kanzije twogere nenkurecording because investigative journalism abantu nkibagamba kitubikirira ekigambo ekyo it's just kigambo nti investigative naye this is detective journalism actually oba detective wa musango nti ne bwe nkukubira essimu just know nti my phone is recording oba anything mba ndicording ne bwompita ku office kuba yes pastor kiganira nakimugamba ne mugamba nti yes owa military wanja zizza na buli kimu essimu zinzijeeko naye came here for information ne bonyambula otya nja fuluma na information kakati kisinzira ku motive ya munnamawulire number 1 nyinza okubeera ku fayiro gye bandetedde ku desk nga ddala kituufu ozze ogulira bannamawulire okikonfaminga era nkola ekyo however eriyo sense eri ey'omukaaga ey'okulowooza noga naye
Muzima Bishop Kiganda ankubidde tutudde wansi. He has not threatened me. Assigninze check. Abakozi ddala kituufu njirabye agisayinize. Omukyala of course nava omukyala afulumye. Byonna nabirecording. But when nakuwa nemanya nti babasasuddeko nenga okay. I rest my case. I rest because the major point of doing that or of doing that story kwali kugira abaana bano bakole bafune ssente. Kati lwakuba awo wennyini ekikulu kya dini lekameza story ekizibu kya dini Lubowa Saava ahayaringibwa. That is a problem. You get hired nti twagala in quotes otukubire gundi. Era abantu njagala nkimaking it clear. Nga alinga assassin. Yes. Nga party katugeza yo party A and party B nti cause tuzze walo story ze twakola awo nga waliwo akalunga kasemberera ng'oli ayagala tumukubire opponent we ajja mu kalulu actually ku side yem that is politics oyinza ogamba newe naye okuhayaringa munnamawulire nawe munnamawulire n'okkiriza n'okwata ssente kati ddiini ekyo kye yakola omusajja bw'aba ku ddiini gwemmanyi bw'aba yali amuwa ssente that means the other party yamuwa ssente empitirivu one ekyokubiri kisoboka okubeera nga Lubowa Saava noono ennyini ssente ze yali amuwa zaali tezikola ki tezimala nga ntono wajja ku kya ssente ekyo kyosi kikweka ku kya ssente is not an easy man. Naye bwembeera nga Kagolo nkubidde n'ogamba manya tutuule twogere. Yes, it's my responsibility nange okwegaadinga nemanya Kagolo nniza okugendayo because there's one stories zetukola nguli yagala kuwamba but you have to be nawe very steady and security conscious nomanya nti nina gundi zange weziti bawulira nga byagira bikola sense but ebyo nabisinziira ku story ki kitogenda kundeetera story wali ez'enguudo okole ebyo olowooze nti nze ngenda kuleka waliwo kagamba oweeyinga waliwo stories nze zesiwuliriza bantu sexual harassment ovudde eri katugeze olina ettaka ly'omukadde ly'obba ezo ze story ne bw'oba ofootya nsobola buli lunaku mba n'amaanyi agagenda mu maaso okukola story story ku side yange zisingamu nnyo injustices eza accountability naye omuntu ono bw'aba akukubidde nti come we talk kino wakyaliwo ekiba kyaliwo ekiti osomuga okay nkwadde wiiki bbiri kitereeze n'ogira nga owumuza file of story that is being responsible naye bw'abanga olaba kati eri abantu abalina arrogance kweri mbambi nga okikola kuba waliwo story yes gyetukolako gy'omanyi. I called a certain guy of woman or bank eyo. Yeah, politely, because sila wansonga lwaki nkubira omuntu nga ndi charged up. No, I've called to balance the story. Naye kati ate the next day we yankubira, hey, we are tracking you kati awo. Ne bompita oddamu. Kati kisooka okubanga ddiini oba waliwo because I don't want to judge on that story just manyi oba naki. Ayinza okubeera nga omanye eriyo wogamba bannamawulire tulina ekiro nti kati kamulageko naye ekintu ekyo kijja ng'eri emabega wabaddeyo problem kati omusajja bwe namukubira so olwakubira enkeera this number kakati we are following you ebikine ngamba bas kakati wano gugenda kunyuma why threats zino nange munnamawulire zimpa amaanyi okulaga nti I'm not threatenable number one. Number 2 era abantu awulira to threatening munnamawulire by the way bannamawulire bategana omugabo amazima amala fact is nsaba kunsonyiwa mazima ekintu ekyo nakikola naye nsaba kunsonyiwa kaneetereeze kuba bw'oba musajja ku musajja yes bw'abanga amazima koza story gye twakola amazima olwo era ngenda kuwulira lwaki ddiini yakyuka stories ze twakola musajja oyo w'amaanyi era ne mukyala we w'amaanyi naye kanjogereko erinnya limu ye Bwanika tulina story gye twamukolako nga alina ettaka ly'ekibira katende kitende gye yali abba ate nga tumanyidde nti munnamawulire kati ddiini afuna story we got the evidence ne tugendako ground
ne covering everything, ne tumunoonya ne tumukubira, tumusanga ne tumucovering, we used our spy cameras and everything. Story yonna ne tugicomplete ng'ina side zonna. Awo nga tukyali ku mulamwa, Dini akyali ku mulamwa. Era nja kukubulira lwaki twatuuka, yatuuka ku akyuka atya. Muzitwe tugituusa, Dini tutula ku desk, agamba nga talina emotions, nga talina ego yonna, nga tuli ku mawulire. Story twagitema, tuba tugenda publishinga. Batutegeeza waliwo yamukubira bwanika n'amugamba nti ani akuliko? Dini Lubowa servant duka oyo ayinza okukukubira omwezi ng'ate alina evidence. We twamurecording agenda otegeera nti Dini yazze ne spy cameras kuba twasigala bweru naye ng'ekizimbe kyayingiddemu, club gyayingiddemu, buli kimu sound tumufuna n'ebifaananyi nga tetubifuna at the same time, naye nga tamanyi nga tategeera. Bamugamba dduka zaabwa oyo munnamawulire munno otuule naye. Ekyobusiru kye yakola yaleeta drone n'abavubuka b'emiggo. Kati we yatugamba tumusiŋŋaane, twamusookawo ne tumalawo n'essaawa. Tugenda olaba emmotoka drone ezze, twadduka 10 okudda ku TMC. Twanyiga bunyizi pesa lya publish enkera ate ne tujja ne story nati adaga tuwamba nga n'ebifaananyi tubina. Now that is journalism. Era bwanika bamugamba okoze ensonga. Oli munnamawulire muno number 1, muli basajja. Go sit with him. Nkyamaze okwenja yo story amazima oyagamba ni wamagazima I did this. Musaba story no. Aho wennyini njagala ku raising questions zino ssatu. One, wabadde otandika story eno wagambye Dini omukwatirwa ekisa olw'abantu bakola nabo. Yeah, yes. Kooti, you're going to throw a light on that. Kooti bwebaddewo empoza yaayo egambye Dini okwatibwa n'abalala abali at large. Yes, eyo fayiro teggwa. 3, nze naawe tuli online. Twali tukozeeko ne Dini ne falling apart. That is 1. 2, byetukola bitwalibwanga online TV. Yeah, true. How do you differentiate online TV for a one-off program? Because okola program emulogisuulayo. Abantu bano abali at large be bano babadde akola nabo. N'amugamba retrieve the information. Retract, yeah. N'agamba no, I don't retract. Sifujja kye mmaze kulya. Tolaba nti bino byonna bimuleetera leenya. Tandikira mu responsible journalism bakusomesa kakati kye nategeerako UCC n'abantu abalala before bamusinkana ne boogera because amazima amatuufu UCC si yetuukiridde, ekyo kituufu si yetuukiridde. Yes, however UCC ekola bwet kuba mbirabyeko mu mainstream gye mbadde. Bw'abawo complaint bakuwandiikira ne bakuwa ennaku, batera kuwa 14 7 bwewa tebatera kuwa lunaku lumu 2. No, nti you can file your defense or response written. Ate nawo obadde mu media ebyo bimanyi ekiba bikola in case there is a program in question complainant gy'abadde ayogerako ne bagamba tuweereze ne program ebajangu nayo gireete gyono gya questioninga baba zirina eri ne bo baba bakutega akakodyo ojje ne program either ng'ogitemyetemye weeteeke ku crime scene. Kaakati wabaawo process amazima tebamala yusese okujja obuzivu kivandu. Sijja nja better objective amazima tebajja mbuvu. Ku mainstream bakuwandiikira nti so and so wablichinze kino na kino, however you have these days to respond. Mu written go no attaching in a program. Kakati ebyo byakolebwa ku Dini era ne bamuyita n'omuyita bajje bakole ki boogere ne parties ziri
byonna ndoze ekyakomekeza baamugamba a retracting neyo yagendayo okumuwandiikira baamuwandiikira naye okugendayo eri sisubya kwa UCC ezebeera ati loggerheads with dini mirundi si gumu ebiri guno si gwe gusoose bwe yali akyali ku BBS Telefina era waliwo programs ezaali in question zeyali kalangwa naye ebyo byanyumya saaliyo ku BBS naye yakulaga nti ye yali mugundi mu butuufu yali omutuufu of which kisoboka okuba nga kalangwa naye kuba ne kalangwa naye si yatuukiridde ayinza okubeera nga storage yali amukozeeko yali emuluma kati abantu bano olumu era mwamikago kye nategeera bwe mbeera nga nkuba katugeze Post Bank yes gye yali akuba katugeze ne mwami Katerega professor babiri omulala badde mukomazi abasatu abo kati omu asobola okulaba ng'amazima ebintu byeyogera biriki bituufu n'agamba kati nkoze ntya kuba UCC naye olumu ekozesebwanga kanga baana ate ekozesebwanga era kooti okusuffocatinga kakati omuntu atuula inaga nkoze ntya oyinaamwabula genda bugenzi ku UCC kati bw'otuuka ku UCC yo bwe wandiika ebbaluwa eno eriyo abamu abatya either n'adiriitinga n'akola atya kaakati ekintu UCC temala gajja kivaandulo kaakati njagala mbeere kiriya UCC tetuukiridde nakyogedde dda naye waliwo n'abantu bwe basukka amazima diini yasukka how you can't tell me Mikagola I can't start attacking your family and your persona that is against the code of ethics. Yes. The professional code of ethics ez'amawulire mwami Kagolo biri byekugambye nti you a family guy era wentandika okuwa respect wankimanyi oli responsible nkimanyi you're the breadwinner nti bantu bangi nnyo family yo gwe gwetunuulidde nti noba okoze ekitu nziramu nga no sijja kikola kaakati ddiini byeyayogera ku mwami Nyombi Tembo n'ayogera mu wadde ebyabakyala no that is not right yadde ddiini nakolako naye simwagaliza komera mwami Kagolo ekituufu kibe ekituufu emisana n'ekiro era wano sinza kugamba nti free dini I'm not going to type that sigenda sinza kweyimirira dini why he was out of the professional code of ethics ekyali kimulumbya family ya Nyombi Tembo his personality okumuwebula omukakanya kiki okoze story bakugambye kuba ekyo kijja ng'amaze ndowooza okola ki okumuwandiikira era yakola video nga sijja ngendayo ebiki but out of respect yadde bode wadde togiwa kitiibwa kuba ayinza okuba yes yagaa nti saasoma nakino ate byensoma kuba nze ensoma nnyo mu diplomacy bakutegeeza nti humility n'obukkakama ebintu ebiraga nti omuntu ali intelligent bingi okusirika omuntu asooka okutwala nti mwana olaba asirise mu crisis yandibaamu amagezi olaba asituse ne yeetwala yandibaamu amagezi UCC bwempita I'm obliged I have to go there. I have okwalaga nti ekisookera ddala mu mediation mu diplomacy twatulaba okulaba nti wabaddewo embeera eyonteeseganya na biki mumpise nzunuzi namwami wamala bagamba wakola kino ebintu bino how do you be oyo kiki yes kuba it is a body nino sinsiso akijjawo era so ajijjawo nti usisitemu weeri ate era okugiraga nti naawe osobola ojja expose nga use that opportunity nesigenda kudda eno sijja kujjayo gwe wakwata omukazi olina gundi oyinza okubeera breaking a marriage y'omusajja by the way we are not in journalism to break marriages number one oyinza okubeera by'oyogera nga bakuinforminze nga eyakuinforminze yakuwadde the other bad story that ate ng'omutaliayo yes nga nebyoyogera you don't kuba mwami Kagolo singa mwami Temba amugamba njagala ompe medical form ezikakasa ndi mulwadde
by the Nyombi Temu nga yayagadde kulemera ku ddiini kulemezaamu amusabe ekintu eki mpa fomu z'obulwadde ze wankebererako nga Tuguma anaayagala okumanyira ddiini amaanyi guli mulwadde omira eddagala okyali Tuguma sogenda mu kuba mu onjirabidde act y'abasawo neeryo muntu who released my private info awo ssebo Nyombi Temba osobola ayinza nolakeri abasajja ababigira ne yeesonyiwa nkyogeddeko nti ddiini bwe batabeere careful ayinza okunoona emyaka naye nno mu programu wakola programu n'oyogera ebigambo n'ogaa nti wamugamba nti amawulire ago gookola bangi boolumya wakimugamba era nazzeeyo by the nga tukakola nazo nenga by the way you were spot on era programu eyo singa ddiini yali mugezi after watching that program teyandinkubidde kuba yankubira essimu ate nga ntiisatiisa kati ate ekirungi kye yakola number 1 yakuba kati mu muntu asomye omuyivu ng'ate oli intelligent nze ate nali nkukubira number 1 okukweyanza olw'obuwabuzi kuba tewavuma mu programu gye twakola bye wayogerako olwaleero bye bimuliko nti wamulabula dda nti n'olwokubiri nakola tiktok program nemugamba eyo yakwalula esiridde nga maze okusensinga all goals nga ziscoring era abantu bakimanye ebintu ebyo bye tukola byogera olwaleero ddiini tawabulwa era Uncle Kagolo no gwe mulaba he's one guy avuga ekyo no ojja kwokya niye n'asiika naye okutuuka okola programu zino I think ddiini program gye wakola eyo gye twakola yalina okwebaza because wali omulaga ekituufu kyalina okukola olw'okuba n'ekibi kyakola yes olw'okuba nti tawabulwa twakola byonna bannange basewo ne bannyabo naye okutuuka ku last resort tetugaa nti katumugamba ategeere programu eyo gye twakola yali waddembe n'okujja wano amanyi ewuwo mwami ke programu nagirabye naye kuba amalala gano mwami Kagolo waliwo we tulina okugakkakanyiza gakubye ekigwo mwami Kagolo nazzeemu nendaba programu ddiini bye yakola ku Nyombi Tembo ne bwe mba mutabani wa Nyombi Tembo I can hire a very credible lawyer because I have to defend ekifaananyi kya taata wange kituufu omukyala wa Nyombi Tembo katugeza ebikesimanyi bw'aba amulina asobola okuba naga ddiini njagala mbuulira abakyala omwami wange ne yeebakako ddiini mbadde sanyi nti mwami wange mulwadde mbadde njagala ate mu kooti byonna basobola bikusaba bulungi nga tobirina ate ku misango gye bamusomedde tegubadde because kati nsobola okugira era abalabe ba ddiini oyo asobola gamba Nyombi Tembo ekyantasobola okumuwawamira kineeno yamenya lino lineeno ng'omuntu agadde kwetimbako kwesibako akugemezeeyo mwami Kagola I don't have any right kwogera ku famire yo kwogera ku iyo health ne bwe mba mmanyi munnange mu kooti bajja kugamba bring the evidence nti mulwadde wakimanyi otya oli musawo nedda obijjawa because exposing someone is ne stories zenkola family ezenkana za family na biki okimanyi professional omuntu ne bwankwasa eddaami bwati it's not consent that nina disoma era nina shows nti okola era omuntu mubuliza kamera onzikiriza ndisome on record postmortem report bwefuluma ne bwoba ogiranga munnamawulire if you don't have the family consent do not kumunange omwana wa family omwanyinza nze sakkiriza kabaka weddemu otandike bade netonze ate jero story such things kakati Buganda ffe Lubowa ali mu lwaki yalinangu omuntu omunene jayo story sijijjanye kakati amazona nezo zigenda mwocha ng'alaba kuba UCC emitendera gyeyitamu amazima abaliyo nabo siba kitebatuukiridde naye at least okubeera objective mbalabyeko their modus operandi they write ne bakuyita
ne batuula bulungi nnyo mu boardroom naki ne bookogaba process okujja okutuuka kima ebyuma era empapula olumuzajjanga ku Delta awo naye ogenda ogera mukama wange agawo mala jamukolemu mutyo ogenda ku mpewo yogera otyo kugamba okwewala ebinaddira cause fact bito tuyogere Delta yali ekozesa mu biseera nali abakozi abasoba mu 5 kati wamalanga gwomu you can't be togenda kubeera ng'oli ottira abalala bonna emirimu ekyo kimu kwayo sisimu ina right ejiggala ejirina bojja switch yes kakati gwe wamala era mukama nga gunsinza ali wa bitono wao bakoze ensobi kyangu nnyo omusajja nga ajja kubaako dakiikemu kenda maaso olina 2 hours 1 minute kati mu bugezi omuntu naye abeera naga nakivaako naye diini nalabye programs eyakola ku omukulu Nyombi Tembo nedda amazima tukkirize I'm not going to type free dean sigenda gamu journalism is not a crime nedda mukulaba kuwo wamala banange oli ku Uganda Eyenkya bino byonna soko tunuulira ekigambo Uganda Eyenkya wali otuddekawo n'okirowooza gwe omulabi oba Uganda Eyenkya is what we are discussing. Yes, true. What is bound to happen to anyone? Bakwata omwana ono yeeyogeranga ku kabaka. Yeah. Nga yeefuulayo okulangira. Ne bamukuba ekijipu. Ate ye teyagenda Luzira. Ne bamusiba ennaku 9 ndowooza. Ate yaddamu. So this advice goes to whoever has, call it a channel or TV. Ne TikTok byonna bikiya. Yeah. And today yo bagiyita internet over online misuse of content. Ne bwozanya comedy nga UCC ekwaga. UCC egamba nti okwewandisa kwa mitwalo 10. But have you ever thought of it? Mitwalo 10 kigenda kusibya dini ennaku 9. Nolwakuba ku kya dini amazima amatuufu gali nti ku kyemanyi number 1 mu UCC simanyi naye dini yagenda mu URSB number 1. URSB jali. Yes. Siri sure salaba certificate ya UCC wenaviirayo. Teriyo. However kati UCC ebireese luvannyuma lwa dini kuguguba. Golooza banna Uganda including you and me. We ask you why didn't Lubowa Saava? Awendetera question here. Where do you see his fate? Fate ye amazima gali nti dini alina okumanya. Mwami Kagolo natuula n'ensooka n'entegeera what power means. Obuyinza, there is power and authority. UCC munange ina power. It's not an authority. Authorities is no case ente na n'ebintu byetasobola kukola konaki. Naye omuntu alina switch omugenda ngako kitono. Ng'omuntu alina switch umeme oba you idisere ina power. Tunulira omusirikale ng'akutte mundu. Yes. Omwana najja n'agwa bino bi uniform byaffe bino mundu yaffe. Mwami Kagolo you idisere sebe ina right okujja n'ekimu omuti n'egutwala. Bwebanga ekizudde nti waliwo ebintu by'okolera kuba netwana amasinnyalaze gonna. Kakati fate ya dini Lubowa Saava nze natula ngamba nega nti I sat down and manya what power means. Esimu gye nalabako ya Alhaji Abdul Nadduli President Museveni bwe yali amukubidde we neeyongerera okumanya power nti n'abantu bonna baali boogera baabasirisa security neekyukirawo okulaba nga ebintu engeri gye byakyukamu within a flash like this. Just a mere phone call. Ekitegeeza singa president yajja baali ffenna basooka ne batufulumya ennyumba ne bajaaza ne batuwaza muli ku video wa ku barrio naye ebyo ssebo birala. Kati omuntu UCC mutabazi gundi Nyombi Tembo alondebwa minister yalondebwa president nate ne president mu ggwanga kwatudde ku bya status of president asosala yeerondera
atuula awantu kaakati ekitegeeza omuntu oyo oba okkiriza oba tokkiriza aba alina obuyinza kaakati ddiini alina bamugabanyaako ku yes ddiini kati alina osooka okumanya feeti ye wendi alina okumanya eri abantu abalina obuyinza omulabye mu kkooti bwabadde ayogera kaakati ekirala bw'atakakkane mwami Kagonze bampita mutiitiizi era ddiini agamba ndi mutiitiizi n'ate olujegere lw'eggaali olaba ndoza ne piki zirina enjegere olujegere luli lugonda nnyo osobola odduweta asobola oddugolola tosobola ddukutula n'ate ne bwe lutaba ku booda oba ku gundi ku ggaali era tejja kutambula amaanyi g'olujegere ate bwe bugonvu bwalwo kaakati ampita bundi mutiitiizi ne bwe ndaba ekintu ekigenda okukozinga problem I will withdraw bwe ndaba nga ndi mu nsobi weenenya yes era tebeera wala bisore kwamunange bino tubyogera ng'abasanga ey'eddiini eyinza okuba yabamuwa well quite honestly kuno kuliko abagamba oli mutuufu naye munnange nga wabaddeko nze naliko ku CPS awo for 3 days saagenda mukube ne CPS mu Kadukulu police cell nategeera ne mmanya nti humility mwami Kagolo omuntu obanga omusobezza nga waliwo room olina chance eyogera naye tuula naye ate bwe kibanga musajja ku musajja kyanguwa nti oba nakusobezza naye let me do this ddiini yasabibwa to retract kale waliwo avenues empitirivu naye tosobola kudda mu kamera mu muntu alina buyinza igwe sijja kwetondera biki nina bwino ate nkyakukuba that is power kaakati olwaliro ddiini bwe wasaava feeti ye otamanya mukamaawo kati ekirambettembe naye nga basobola okukoleza oluyiira nkubuulire Nyombi Temba asookwata kigambo ku buli kigambo ne tugenda mu cross examination kwaba n'amateeka basaba ddiini cross examination batandika number 1 you say the ED of the UCC is this and this and this is it true you say those words yes or no we batandikira n'otandika no ne baleeta footage is that you no ne badda ku level endala cross examination inza notwala essaawa ennya n'ogenda ogivaamu nga amampa ati gonna so kati feeti ye wa feeti ye wano waali bamulabe ne mugundu nga akyabustingaga amalala naki kati ye Nyombi Temba abadde eri alaba ku TV alabaga okay kuba kyendabya ndi munnamawulire I suspect story bagipise nnyo abaana b'amawulire badde bangi TV ezibaddeyo kati awo n'entegera nti Nyombi Temba atandise kuba akati ddiini yakkiriza akamukwasa wamala omuvumo okoze eki kati yakalina Nyombi Temba nti okay because you said mulwadde kakati njagala olete wangamba ne bakana abakazi bano nabano awo ddiini ali out of journalism so feeti ye abeere mu ebbanga ine ennaku zino asobalinge up era kuba mulabye nga ate bannamateeka be batandika okusaba mediation namugamba oyo so kugenda kati Nyombi Temba asookusawo n'agamba nsibe at least omwaka ne bwe guba mwezi gumu oba ozzeeko emabega naliko ku CPS awo okumala nnaku 3 naye nategera temani nga okay era buli lunaku bw'oba toyigayo kintu kipya oba musi ensebe ekulese kakati feeti ya ddiini eri mu kaseera kano amampa ati agakkakkanye amalala amagakkakkanye eryanye eryo kuba abajjajjaffe baalugera abaganda baalugera nti oba ogoba musajja munno olekamu ezinakuzza olowooza ki ekiwagandi di number 1 bwe yafuna state alowooza alina amaanyi state yagifuna he learnt nothing and forgot nothing
ebintu bingi examples ebyokulabirako bingi mu ggwanga Uganda byolina okulaba n'oyiga. Bw'obeera ng'osemberedde ku maanyi the center of power ne bw'oba osemberedde General Salim Saleh ayinza okuwa amaanyi naga agenda okola byonna byo atugamba nti president yamuwa amaanyi agakola ki agakuba buli omu era akyogera nti president yamuwa agakugenda okakube naye don't do this and this and this. Naye tabikugamba. President Museveni ye muntu akuwa omuguwa n'akuteerawo emmere n'omala okulya bulungi nnyo gwe kenyini okwata omuguwa n'ogwetugisa ye kenyini yamuwa bw'abanga byogera ddiini ntuufu nga bituufu nti president yamuwa kakiti akamukkiriza agende ayabye buli gw'ayagala. Kati ddiini bwe yasembererako president number 1 yalowooza nti ekintu kyamuwadde kikwabune president asoowandika owandiisa akapapula era yagamba president yamugamba lwaki tompandiki n'agamba the president of Uganda. My word. Kati awo ye president technical and strategical and politically yali tayagala kweyingiza mu bintu byonna mukanganaza amazina okutegeera nga tayagala era ndoza ddiini ya insistinga nnyo president agayitisha nnyo okumwejjako kuba president Museveni ndoza yalaba naga mukono aba mutabazi kwao bali lutalo lwa mutabazi naye yali amujje kumpe actually olwo yali amubanize baye yususe ina amaanyi agakubani ate yali ku mainstream oyinza olowooza nti abikiye maama nyabo ng'ekipapula tekinnajja nti fulufigo mulaba kuba bwe kyajja ku BBS bo baamugamba era abamutwala ewa president okubeera ng'akomawo okwogera naki era byamala kubeerawo maanyi mayitirivu nnyo. Kakati ddiini alowooza bw'asemberedde abantu abo he has power nti era w'amaanyi but tulabye ab'amaanyi ababadde basinga n'abagala okwenkana president n'okweteeka mu ntebe ye. General Kale Kaihura is down, Abel Kandiho is down, Major General James Birungi was appointed by President Museveni is down, John Patrick Amama Babas is down. And ojukira manyiga the super minister, the consultant, my God, his word was final. Gilbert Bali Basekabu Kenya is down. He's now a presidential advisor advising ku byabibira nagundi butonde. Nayenga amaanyi abantu abadde n'amaanyi babadde bayitirivu naye akyali na center of power akyalulina mu ngalo alyo. Kakati yaso n'okugamba agwe kagolo bigeno okulebya go do your work njagala ogenda okola emirimu agukwatako you call me oddamu njikubako ekyabaako okimanyi nti kankubulireyo kano dine bakwata ebimbabi wayita olunaku lumu ng'alumba gulu. Yes, actually wano wetwogera sabiti zigenda wera 3 ng'agenda eggulu agenda agezaako ku accessinga kuba eyo kati yes eyo yali alaga nayo ye head of government actually ye head of state by the way agendayo ku accessinga yamala yenda kwezi nga tafunyeeko ansa bagamba bamugoba ate era bantegeza bamugamba tojja kusobola kumulaba tolina appointment ne information ye nafunye bali bagalera mukwatire eyo ne bamugamba gweddayo so kakati olwo luggi lwaggaddwa naye kye nayiga naye okimanyi wali otuddekawo n'okirowooza omuntu oyo gwolabanga omubi asobola okuwulira buwulizi n'aga nti kale musooke mukalakatemu emyezi 2 naye mumute. So ddiini yalowooza nti bw'abaddeko kati bajjeno asookubira kulayije ne boogera he thought he has the power too. Would you relate that to full figure nti bafaanaganamu? By the way ddiini watuuse olwaliro enjawulo ye ne full figure teriiwo kuba ddiini avuma ddiini abadde atukidde ddala abadde atuuse ku ssali okulaga nti naye alina center of power naye yasembererako obusemberezi bali eri kuba state eno tukimanye ate era obuyinza bwonna we buli bakozesa kati baamanya nti ontusa omukozesa no wetwetaaga okwesa empiki zaffe
naye ate eddiini mu butayigaabwe kuba ebintu example eziri mpitirivu. Bantu bameka abasaze okuva mu bibiina by'obufuzi n'abakozi n'abaana babasuula nga era gwe tutegeera tobiraba ate nga obadde obisakako. Osomerera otya General Salim Sale Abel ye General Kandiho akandanwaho Caleb akandanwaho sorry General Caleb akandanwaho. Actually abantu abamanye ebyobufuzi mu corridors of power is the head of state. President Museveni togerera waleero ye head of government and the commander-in-chief of the armed forces. Sebo esimu esobola okuva eggulu ng'ekugambye bakusiba emyezi 5 n'ogisibwa nga bazaayo bakuzaayo limanda bakugulawo ebato nebayinza obutakutaasa anamukutte nti muganda otya esorting. Kaakati okulowooza nti afunye kati bajjeno ayogera nabo batuula mu meeting ndowooza yeesiganyo naga kati yes nkiwasiri sure nendowooza ddiini ne bandimugaye tukuwa abakungu asobola obbagira kwega ebyo nabyo noobiraba ng'owulira yo big sokwogera ku buli omu n'ovuma buli omu naye we ba reviewinga oli baamuwa power ina power nyombi tebo bw'abakubya n'abaga bannange omwana andebudde abantu bakoze bati ne bati video zizo ngena agenda sitomaga ngena sawa yaga akateba akajjawo nagenda ate ne president Museveni ate nange we nandikoze nti president Museveni bw'amanya nti okoze ebivuyo byo yeetagijjaako akulekere. And it is a good strategy. And that is him, by the way. Yes. Kakati ekiwaga dindwa Saava kakati alowooza is too powerful. He has met the generals. They talk. He calls them anytime. Bwayagala ebamukubira. Now this is the time for them not to respond to his calls. Kati wenzijira ne question yange ddala. Bwana Wamala, gwalaba oli ku Uganda Eyenkya, oli ku Munaala, oli ku Henry Maganda Kyowolotudde, oli ku Extreme TV. Gwayagala okulanga naffe. Leeta obulanga obwo. Kale nkubira ku 0705 222 0705 222 nya jango tekeko olina abantu abawera akakadde ndowooza akakonokiriza akakadde abajja okulaba wakawo same time tulina studios tulina ki bwana Wamala wawoola ba fete ya online mu Uganda ekyewuunyisa ddiini Lubowa Saava oyo alina meeting gye yalimu oluvannyuma twali twolekera twali tumaze kalulu alina meeting gye yalimu n'abakulu nga bawabula abakulu baali beemulugunya ng'emitwe gibabobba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono amaanyi g'alina ku social media nga mayitirivu ne batandika okusala entoto n'okutuula obufoofofu. Yeah, it was after the election. Nga baagala strategies ne remedies how they can curb that visibility ya Robert Kyagulanyi Ssentamu online n'amaanyi ago gonna. Tubeera lumu ddiini yali anyumya emboozi eyo ng'atutegeeza mu ofiisi nti nno waliwo n'ekijja UCC yagala mwenna mwewandiise buli alina omukutu abasajja bano baagala kutwetako bintuntu kakati baagala kukwata buli omu atali registered buli alina omukutu guno mwandigazi ne mwewandiisa ebiseera bye yatugamba nti yeewandiisa n'ekyali kya URSP naye lumu tubeera ku bitaala by'ewandegeya asimattuka ekigambo agamba nti abasajja abo zenna bagamba bakwata abaana ba YouTube bonna bani bonna babaregistering bwe bagaana babakwate babasibe nga obaze gwe yali atuteekayo kisooke kiri kujja kati leero
General Kale Kayihura bwe baali basetinga bino ebyessaawa nti omuntu yandimaze essaawa 48 nga tannatwalibwa mu kkooti mu police cells yandimazemu essaawa 48 bwe baamukwata yagamba mpitirivu yali ateesa bazongereko zive ku 48 zirinnye bwe baamukwata yavayo n'agamba essaawa nnyingi Diine yali aproposinga in case byatugamba byali bituufu naye tubeera ku bitalo by'Ewandegera ng'avuga yasimatuka ekigambo n'agamba ogugambo n'agamba nti nabagamba nze Kyagulanyi musobola wanne yatutunda nenzijukira olunaku lwe yabinyumya nti yajja yakomawo ne notebook ng'ava ku UCC eyo naye era nkyebuuza Diini okumanya Diini talina mukwano nnyo mitembo oyo kyali wa Diini by the way abantu kye batamanyi ebintu binene bya online ekibuzo ky'obuuzizza Diini yali alese ekiteeso nti UCC buli atali register okitegeera nengamba omusajja ye yabawa ne remedy kakati olwaliro wetwogerera ali kumeere kakati future ya online weeri singa kati awo njogera kantandikire ku basomya amawulire abaga practicing the professional journalists kuba tewali tteeka likukugira kukolera ku mutimbagano teririiwo wabula bw'obeera nga ogenze kubeera nga olebula bantu kubavoola kubalengeza kuwemula amazima awo etteeka lijja eriyo ekintu ky'oku avoidinga ebinaddirira kati I'm a very very cautious person nkolera ku online era ekintu kino nkyakyetegereza kyandibanga kirina gye kituvuga kituza nga ye direction ya Diini gye yali asuggestinze kuba babeera nga bagambye Diini Lubowa Saava nti teyeewandiisa alimu nti yaleeta ebyuma na biki byonna byonna ebimenya amateeka twandiraba akaseera mu maaso we tujja nga abakulu bagenda tutandika okukola ebintu naye however ekintu ekyo kizibu. Number one, there are thousands and thousands of YouTube channels first and foremost, thousands and thousands of TikTok accounts, X accounts or Twitter accounts impitirivu. Kakati boga nti bonna bagiregistering naye atera mu technicality osooka ngamba nti omukutu nti nagugize ate nsooka nti mukutu oba nagutunda oba gwakola kyo baba aguhakinze as UCC erina mandate of proving a hack no mu kesi ya Francis Zaake no not you mu kesi ya Francis Zaake Buteni versus Anita Tamong, a disciplinary case eyo mwaka gwa 2023 ebigambo byayogera Anita Tamong bagenda mu UCC they had mu issue ya mateka you have to prove to is beyond reasonable doubt. UCC bwe yayitibwa mu kakiiko akakwatisa empisa bino bye baayogera nti tetulina machine oba kyuma kyonna kisobola detectinga authenticity n'okukakasa nti ddala kituufu account ya Zaake tetukirina. That is submission ya UCC mu kakiiko ako. Kakati leero okuwandiisa okakasa otya nti omukutu gwenza okuwandiisa gwange nsobola okukuwa Uganda Eyenkya nenzigulawo omulala nago nsobola okugukola ate nenkozesa artificial intelligence olwaleero I can train it nekola ebintu nga yebyogera ogenda mu kooti they prove this is artificial intelligence ogenda sibanga otegeera. With the invention of artificial intelligence today omunamateeka Erias Lukwago yangambako nti wamala olaba nti ebintu ebyo ebya Zaake yaliko mu kakiiko kati kesi ya Zaake versus Kinyamatama era disciplinary case. Counsel Erias Lukwago yabuuza Kinyamatama, how would you prove that Honorable Francis Zaake Butebi ye yali ayogera? Counsel Lukwago yangamba nti owulira ekibuuzo ekyo, how do you prove that this person mujja kubeeramu ekibuzo kyetaagamu scientific evidence
kakasa nti nakituufu ono yezaake kati bwe bagenda mu UCC munange basokola nti wano yegwe Kagolo ne mu cross examination mazo how do you prove kati the way you respond to that kati future ya online olwaleero biri ebintu bibiri nti abakola ebyobufuzi shows kati nganze channel yange amazima amatuufu government beeruubirira beesinga okutunuulira waneeno nti era ddini bye yali ayagala ebyo nti abo bonna abasusuta Kyagulanyi abateeka content we naki betubatugira bana bakola entertainment eyo mwalamanyi naye bana bakola ebyobufuzi kati government etwala nti social media the new media digital media online is a threat why nti tegirina mutano tegirina control switch tegirina switch yokka gyerina ya blackout ya internet kyemanyi tizo website yesibasobola okugira wali eri naye YouTube channel eno omanyi otya nti nina YouTube channel endala 10 nsobola okuleeta nga ndeeseemu omanyi otya nti gendese nsobola n'okusalawo ne ngamba omukutu kangu kyuse erinnya webale nnyo so kizibu naye future weerisinga kati njoga n'abannamawulire okwetereeza ne tumanya n'omanya nti okola ekituufu kuba bwe mbeera nga nzize nti I've investigated a story nina evidence air the story kitogattirako birala nti ovudde eri igwe wakwata n'omwana gwe ebyo bya Lubowa Saava byakola actually Lubowa Saava atuleetera obuzibu kuba byakola bitattana ekitiibwa kya yes n'ekifaananyi ne online era ddiini ali mu lubuga kati olw'abafuulu figure n'abalala abakola ebintu ebigenda okuttattana brand you get nti olwaleero abantu bajja nakulowooza abo baba mugundi baba muki baba basamasama social media etwalibwe nti yaki era president yamanyi ya pokopoko until we yagiraba nga esolo causing ekintu nagamba njeko internet oba ya pokopoko ate internet ojjako yaki kati efuuse threat so the future fenga abakola nga wasoma amawulire ogategeera your professional journalist remain in your professionalism twawule ba vloggers ne wa journalists nti kakati usisejjenge ekwata vlogger nti ezente ekutone yali awemula kabaka akola atya kwasente byo munnamawulire ategeera asobola okukola ekyo kakati naye bannayuganda ndana okubategeeza nti online ewadde nnyo bannayuganda ebeetu to express themselves freely eddembe lino mu chapter 4 buli omu asobola okuvaayo n'akwata essimu n'akola ki naye nzera ngamba abantu wadde olina eddembe eryo erikola kyonna kyoyagala olina essimu yiyo gwagyegulidde yadde yiyo naate tolina right egenda kuvoola famire ya muntu so our future is there as long as naffe ffennyini twezudde ne tukola ebituufu eri abakola ebikyamu n'abakola ebituufu gye bali naye ekirala ekikulu kye nalinyayo okugirako ekya abantu bategeere Lubowa Saava oli eyali professional journalist eyeegombesanga abantu stories eyakolanga lwaki yavaawo awo Diini mwaka gwali gwa ndowooza 2020 wonna tukola 2 eriyo n'emyaka nabegako ne katuwaneeno ajjanga akyali oli ku kinyusi nga Diini kizibu okupublishinga story nga takubuuzizza nga takubidde side endala nga Diini bw'oleeta fayiro ng'erina byebulamu akugoba nga Diini Lubowa Saava mwana tunewe oba omuleetedde ssente ayinza ate n'okukwata ebifaananyi ate n'abiteeka mu story abantu yagala mugulirira and that is now the core the true journalism yali amuliko naye ate nga mwomu era abeeramu na ebbaasa ne bagimuwa n'asirika tokimanyi nja kwogera amazima Diini waliwo we twali ne batuleetera kameramaani wamma si kituufu oba kituufu nonjogera ku kyemabega wano nga tanakyo kati nkuwadde transition wayi kyekyama ekyokutransition ne wano waali
kuba twali tukola ffenna nga wakyali kuwe akyali kwalayi naye oziwujirawa. Number one, amawulire gano ge tukola ag'okwe-exposinga naawe olina okuba nga obuyonjo bwonna busukkiridde. You have to be clean. Amawulire ag'okunoonyereza olina okuba nga teweegombagomba nnyo bintu birungi. Dindo wa Saava ayagala obulamu obuli luxury buli omu bwe yandyetaaze ffenna tubwetaaga. Naye truth be told, mwami Kagola, amawulire ga leero kizibu nnyo okundaga munnamawulire ali wealthier not rich mu Uganda nti that is a wealthy journalist. Ayina ekizimbe wali, ayina ettaka wali mu kibule najjeera, ayina gundi nti ng'ebyobugagga bwe munnamawulire oyo abalirirwamu $, obukadde 10. We don't have wealthy journalists. However, tuyinza okuba tulina ba rich journalists. Kaakati ddiini kyayagala era okugoba wealth. Naye nga te profession gy'alimu, it doesn't necessitate, it doesn't guarantee wealth. Why? Ddiini ye muntu ayagala okubeera mu apartment esukka inaweza million 2 million office space, and of which simunenya kwa kwegomba. It's good. However, okwegomba okwo kwe kumutuusizza wano olwaleero. Nze kati nkulaga ekizibu wekiva ddiini okutuuka okwononeka okuva ku professionalism eri nti lwaki luli eri yali asobola n'omala emyaka gyonna nga talinnye mu kkomera naye olwaleero ng'alina kufuuyirira kagalo okuli survivinga. Nti amawulire gano bw'obeera ng'ozze n'ekigendererwa kyakugafunamu ssente ogenda kutomera bingi. Oyagala emmotoka eyakafuula, oyagala apartment, oyagala ng'erimu everything fully furnished. Oyagala TV bukadde 4, bukadde 5, kola kutya. Oyagala office space, oyagala obeeremu at least n'abakozi. Kati ddiini yalina ekirooto ekyo ng'ayagala azimbe ekintu ng'abakozi bangi. Naye ng'abakozi olina okukola ki? Okubasasula. Olina okubasasula. Rent alina okujja, olina family, nga toto y'omwezi natula n'encountinga down the costs nga ddiini buli mwezi twetaaga over 50 million to survive. Olimba nga twetaaga ennyumba gye no kyengamba ebintu byetwali direction gyali akwata nga every month twali twetaaga 50 million okusustaininga that life eri luxurious, osseeko okusasula abakozi kuba abantu tebakimanyi okumanaginga ne YouTube channel olwaleero. Bantu tubali these are moving TV stations. You need to have data atavaako. Kakati olwaleero we have a camera person, we have an editor. Today Uganda Eyenkya amasanyalaze n'obufuuta tegalina kuvaako. Olina okuba n'amasanyalaze 24/7. Bwe gavaako ate olina osigalako. Now that is a TV station. Oh my God. Kati Dindo wa Saava ng'abakozi atuleese ffenna ennyumba renti wa bbeeyi naki. Kaakati mu buli ngeri yonna ng'olina otandika okufuna avenues ezireeta ssente ezo. Ng'abakozi emisaala nga oba ogenda tusasula in transparency omusaala ogwegasa allowances nabalanga omwezi gukka alina okusasula obukadde, alina okuspendinga obukadde obusoba mu 15 actually. Mu 15 baali bangi abakozi nga tuli bangi awo okitegeera ono transport byakulya you get that. Kakati ate mu mawulire gano eno okumanaginga all that nga tolina source of income ndala egenda kuteeka muno ba investment z'okoze ogenda komekereza ng'oyokyezza. Kaakati gye byaggwera ng'alina otandika nti bw'afuna story alina okugenda maaso akole ki, alina side gy'alina okubaako okoze otya okitegeera. Teyagubasiga omuzoogo. Obuzibu bwagwo guli nti obuzibu bw'omuzoogo nti otandika ogamba nti okoze otya. Nze kino nkigamba abantu bw'oneetera story eya investigation, you have to pay the price for it because number one, I have to move okufuelinga the car, I have to open
like missions ez'okunoonyereza ddala ne bompa empapula nina okakasa nti ziri authentic oyinza okuba wazeetypingidde. Investigative journalism is very expensive. It's very expensive. Omuntu munayinza obeera nga ayagala ku blackmailinga post bank nga bavugisa natete poliisi ne bagigamba oli wagudde ennyonyi. Kaakati nina okgenda ebuziba nkakase nti empapula zonjetedde tolimba togenda kunjesa okitegeera. Kaakati era nze omuntu tasitwe ndagala nnoonyereza entisanyi muntu wange bamutta banzibira ettaka bakola batya ebyo amazima gali nti you have to pay me to do that work because mulimu gwange. However, not to change the narrative nti ettaka kituufu nalinga nejambo okukamera ogambe nti siddala ku ttaka egyo sigikola. Gino egyo gamba nti ompadde story ate ngende newooli go accusing mpaayo ebyo. Kaakati nagenda okiraba the modus operandi etandise okyuka tutandise okuva ku professional code of ethics ku ngege mwatandikirako. Kuba twatandika bulungi nnyo nga kamera tugenda nazo we investigate ne tunoonya ne side endala naye olw'okuba demand zino zaaliwo omukulu alina family abaana basomera mu masomero amalungi and I'm happy Dean has educated his children mu masomero amalungi era n'okubeera ne housing accommodation ayagala a very expensive life. However, to sustain that mu mawulire agaleero kizibu ng'abakozi tebeemulugunya bonna obasasula mu budde ate mu butuufu balandlord tebeemulugunya tukite kubanga ebyo ddiini tabirina okitegeera byonna tabirina tubigenda. kaakati ekireeta obuzibu awo we butandikira yeegomba nnyo nate profession gy'alina tesobola muwanira terina profession gy'alimu terina mizi erina ekoleragana n'abo abagirindira paka. Yes. Kaakati nga gye biggweera either olina kugenda mu state oba kukola investments ez'amaanyi kuba media business is serious investment. Nti bw'obanga oyagala Uganda Eyenkya to broadcast 24/7 that means data gwe weetaaga n'amasannyalaze byonna byogenda okukozesa ekyokka oba standby generator olina okugiteekawo ebintu bwe bityo. Kaakati ne mmanya nti wano nno tuli ku buzibu twokya tugenda kwokya bwe tutandise nina okunoonya gundi atutemere alina story gya gundi kati mwe mutandise okujjira ez'okubeera hired njagala nkubire gundi nga agenda kunesimbako namwidde naye bangambye yakwata omwana akufiidinga bangambye yakwata omwana yakuwa ki kati yakuwa details bw'ohayalingiddwa ogenda kuba muntu ojja ttagalira mu muntu okomekereze nga buno bakuwadde mufu nga singa bwina actually bya bulimba yadde blackmail nakola ki oli akulwanyisa entalo z'ebyobufuzi. Kati awo modus operandi bwetandika okukyuka ekyo kyeyayogerako naga nti nsimanyi nze am very clear wendaba ng'omukka gugenda gunyooka gulaga guleeta obuzibu nze sirina budde sebo ngatuwumbawumba naye wenjula mangu nnyo nenvaawo ngatuwumbawumba mukulabako okusinziira mu public ebadde n'ebizibu byayo oba public reaction yaabwe girabyotya. By the way, it is something I picked. Dini bwafuluma nchwa video na judge yawa judge mulaga. Omanyi mwami Kagolo boberanga mu society nga abantu bonna bwe bakwata abangi basanyuka nga bakwata ku figa nene society ne tasituka ku defending oba wayocha kati omulimu gw'amawulire guno comment zokka zendabe ku video ngambye this is bad nga abaku defending bali 1% because amawulire tukolera the public is interest naye abakuliramu interest bwe baba bagamba nti oyo yagamba okusuula nuupu kakati ndi biki kati ye yagenda neŋŋamba kakati wano kaba kawedde mbobeera nga mu society mu abantu badde oweereza ng'abasinga obungi bagaba nanga abadde asusse it is a bad indicator. Kabaka agenze
Yes. Era Dini okuvaayo asooke yeefumintirize ng'avuddeyo asome comment z'abantu bonna amanye akyaweereza the public is interest oba kuba ebimu nawe namugana naye okimanyi nti tetusobola individually kubaako bintu bye tukola ng'olemedde ku muntu nti osobola okuba ekintu n'okiwangula wali bintu byotasobola kuwangula kakati osobola kuvayo n'otagaana ogamba ogenda kuba ekibiina ky'ebyobufuzi single-handedly okiteeke ku ttaka ne UPC olwaleero bagikuwa sigamba nti gundi kinaye nayo okulaga nti eringa etawulikika eringa egenze bagikuwa ogisuula wansi mu Uganda in single-handedly kuba ekibiina kiba ne structures kirina abantu abakironda ba members nga munnange kirina ne capital kirina na kiboba nga teweegenderezza olemererwa. Kakati comment ezo zendabye mpitirivu zo mpitirivu kuba channels nyingi speaking the story, mainstream speaking the story, TikTok buli comment awali ekikumi comment nga kinaana tekawo kinaana nzisome nenga Uganda waffe nokawo kati alina okuvaayo bw'avaayo afunirwa kuba obuzibu nti n'abakulu abali waliwo omukulu wawe yali akola ku CBS yayatera omuwabula waliwo lwe twamukomangako nga tulaba ate entalo alwana n'aba blog tumuga adini ate watujja ekyo tujja kikola naye okubeera nga tawabulwa n'amalala ago ge gagenda okukola ki okumuleetera ate public bwekuvaamu kabaka bakozeke omusajja gwe mmanyi wano mu ggwanga Uganda public ne bamuleekanda mutya etalaba nti Joseph Mayanja kamiliyoni oyo agenda kyere kwenaaya munayambala ne yero nate kategeka ekivulu enkya ebera mu ready Jose Chameleon ye muntu yekanduza public gwe yasonyiwa ebibiina ebya future anti ye bw'omulaba bw'ajja ku stage teyejaganga bano nkuwa ekyokulabirako bw'otunuulira Bebekulu yagamba buli linnya we lyonooneka waakiri nkola mu bubi kuba laba Bebekulu baatukana bamukubako obucupa naye Chameleon kamukasukira abaana yazimba ekisooka Chameleon yasooka n'azimba brand etiika bakuba abagundi obucupa ba Big Eye ba Catherine Kusaasira ba Bebekulu naye tewalabako omwana asitula akacupa kakasukiraani Jose Chameleon era ayambala yero mu campaigns naye akasajja akasobola okutegeka ekivu n'aba NUP abe-FDC ne bagenda nti public kwegamba yamumanyiira oyo yoyo n'emusonyiwa olwa talenti ne brand gye yazimba eyeetiika naye olwayo Dini Lubowa Saava okubanga bakutte nga public kukasusa ekuwandudde yamuwandula dda it is a very bad indicator kale kubanga kyembadde njagala okubuuza ate era kyoyogeredde ddala naye abantu bakimanye nti nze nga nze I feel sorry for him. He doesn't need to be in prison. However, on the other way around, natera yandibadde yayigadda kwasigwe kusosobera mu komera omanyi bw'obeera wansi Wamala Uganda wawe omusajja yagamba Wamala atya nnyo nze mbuuza what do you feel about naye goli musanyufu saaga nze ng'omuntu ndi musanyufu Kagolo Dini nze yakinjagaliza njagala mubeere bulungi nze nga nze nkutadde ku musalaba bakone naye inchi 8 kuba mukaaga guyinza okukuba mwami Kagolo oli musanyufu Dini Lubowa Saava okubeera mu nkomo olwaleero kanjogere nga mpulira n'ekisa Dini beerayo vumirya nawe olabe ekyoyagaliza banno bwe kituuka ewuwo bw'ofaanana bannange muli balabi balungi tubadde ne Moses Wamala naye abantu bategeeze nti n'episode yejja ate gwe tewokole nze yange yakolebwa ku maani nga mugamba Dini kaweeranga mwami Kagolo naawe oli omu kuba oyinza okubeeranga amu kubalina fayiro bulungi bannange mbadde balabi balungi muli ku munaala
muli ku Munaala, muli ku Uganda Eyenkya, muli ku Henry Maganda Kyowolo tudde ne Extreme TV alina akamusiibwa yesebo ne bakuwa omulamuzi entebe eri gy'abadde atuddemu ne bagikutuuzaamu nti mwami Kagolo Dini wuuyo gwe mulamuzi emyaka 20 gubeere bulungi